Kale mbaniriza mwena abalaba video eno amanya gange yenze Trevor Online era nzize ne musajja wa Katonda Pastor Isaac Romushana. Weekend temuberedde nnungi oluvannyuma lw'okuvaayo n'abaako byayogera ku mindset change oba ng'agezaako okulaba nti endiga ze zibeerako n'engeri gye zirabamu ebintu mu ngeri ey'enjawulo. Pastor Isaac Romushana agenda n'ayitira n'abaako ebigambo byayogera ku bukulembeze bwa Uganda. Yategeeza nti Uganda obuzibu bwayo tebuli ku gavumenti efuga wabula buli ku bantu. Omuntu ono asembayo engeri gy'alabamu ebintu. Gavumenti neyo naaba ekyuse nga mindset y'abantu bano abali abawansi tebakyuse, tewajja bba kyamaanyi kikoleddwa. So Pastor Romushana yagenda n'ayogera ebigambo ebyo bimufuukidde obuzibu n'essaawa ya leero. Abannankyukakyuka bavuddeyo ne bamwanukula, basumba banne bavaayo ne bamwanukula. So tugenda bba tubiraba byonna ebizze bimugambibwa, naye nga yayitiddemu katono oluvannyuma lw'okubeera nti yali alanga conference ye yaliyo wiiki eno wali ku Wooma Showroom. Yalinayo conference yawo wennyini we bategeka comedy store we yategeka, wabula attendance nga we mugenda maaso n'okugiraba bali ba blogger bokka batambulize baako ensonga ku internet. So katulabe ebigambo abantu bye bamugambye musajja wa Katonda Pastor Isaac Romushana wa Good Outreach Ministries International Seguku ikanisa egyasumba. Ekintu ekyakwata Uganda kambabuulira amazima tekiri mu gavumenti eri waggulu, kiri eno wansi. Nze ndi mubabuulira ne bwe mukwata omuntu omupya leero ne mumuteeka mu office Museveni mwali naye nga tukyalowooza nga bwe tulowooza abalungi abaagalwa, Uganda egenda sigala kyekimu. Kankubuulira onyiige lumu, kubanga mwe mwakyawa omuntu ogwo mugamba bwagenda mujja kutereera, temufaayo. Kakkana omutima. Naye nze mbuuza, okukwata kasasiro ng'oli mu takisi olidde ebiveera n'ofulumya n'okasuka ebweru, ebiveera ne biwera emyala ne gizibikira, omwami oli gwe mwakyawa mumukyawe sibalinaako buzibu kuba tansasulangako mu campaigningira kati gwe sigaze endowoozayo. Naye omwami oli gwe wakyawa singa atambula leero n'agenda, naye nga Isaac akyasuula kasasiro ku kkubo, Isaac akyakyawa babeera nabo, Isaac akyatambula nga bw'atambula, bamuwa ssente z'oluguudo n'agulamu benzi, nga Isaac yasigaddeyo. Kati oli gwe mwagala okukyusa ne mumukyusa, enjawulo mujja kulaba nga ntono era mujja kusigala mukaaba. Omutuufu ogw'okukyusa yenze naawe. Omutuufu maama mawulire mabi nnyo naye kwegayiridde ogawulire. Omutuufu ogw'okukyusa yenze naawe. Nze naawe bwe tunaakyuka olwo tunaayomba ebirala, naye nze naawe tusooke tukyuke. Ng'eriyo famire y'omuntu gye twagala okudduukirira naye nga nannyiniyo alina obusobozi obubataasa yagaana bugaanyi. Ne baga nti oyo muganda wa gundi nti oba olimba nti mazima muganda we wa musaayi, muganda we yennyini. A few moments later. Gwe Pastor Romushana njagala owulirize ebigambo bino. Bajjajja abo abaakusooka ku internet eyo enkola ya bufeeka akawunti twagisalira dde eddagala, twaginogera dde eddagala. Obwo bufeeka akawunti bw'osindika mbu bujje bukuwolereze mu komenti mu posti zaffe, ebyo tebikola. Mugende mugulewo obulala bwonna nabubulookinze dda, bwonna nga bwe mwabuleese. Mbu mpagira ndi wa Nuupu naye Romushana mutuufu, ndi wa Nuupu naye Romushana mutuufu Gasiya. Ebyo bajjajja abo babikola dda, gwokyali apukamingi wano ne bugingo yabayina wano nga bangi. Naye bonna saawa zino zembuyaga ezikunta, twatuuka akaseera nga mu butuufu tebakyalina kye basobola kupuluvinga nsi. Twabagamba akakasajja nga kakajja kasooka okutuwaana, ne mbagamba akakasajja kampiima vidiyo nazikola gye ziri. Era mulimu abaagamba nti naye ggwe buli omu omanyi tulinamu wano ab'emitwe emikalu bawoza buli omu. Kaakati saawa zino kayokyezza, ffe totuwaanira Kimuseveni kyo. Osegedde ne bw'oba onnyonnyola otya totupuluvinga nti Kimuseveni kyo si bwe buzibu bwa ggwanga. Ekyo toyinza kikola. Ekyo tekiyinza kujja mu mitwe gy'Abannayuganda
beera eyo mu mbuzi zo gy'oba obyogerera naye the moment bwe tubiwulira tuba tujja labula ensi nti ebyo ebigambo nno byabali abakolera bali emabegakawo wali mu meeting za Jim Muhwezi tutandika okujjayo nonno banno bo bekwekako temwali mu meeting ne ba Jim Muhwezi emabegakawo n'otunnyonnyola engeri State House gye yakulamu n'omanya nti kamaze okusimatuka n'olyoka ojja ne weewozaawozaako nagambye wano abaana baba bakulinze bulinzi ojja ne weeyogeza ne bakutunuulira ne bukomenti nnono ne babuteekako obukuwaga oli mutuufu pasita naye nga bakulinze bakuswamye the moment w'ogirayo omutwe abaana nga bakugamba naye no pasita ye saamusiima ono omusumba saamusiima mbulu omushana totubuulira gasiyawo kazunga mu buli YouTube ku buli YouTube eno bakasuku eno baani eno namanya nti kano katembeya biki otunda kibi batagula ova wano dawali nalaba penga akukeneka penge yatuuka n'okuwemula ng'akirabira ddala oli mufere gwoga lwaki penge yali akuwemula gwoga lwaki penge yali alaga nti takuwaamu wadde akatiibwa kubanga yali akiraba nti oli kafere ne bakatembe yawuno ku ka YouTube kakasuku oluveeno kudda wano oluveeno mba Flavia Namulindwa oluveeno simanyi biki mbu batunda kasajja kaabwe ebibyo biwedde ogenda kutuuka ng'obyogera ng'ensi ebiraba naye nga tokyayina makulu ng'ensi emanyi gy'oyiwa luli eri obadde okyababuzaabuza abalwawo okubuuka naye ffe abaabuuka edda bulijjo tukuswamye nga n'ebijambiya twabiwagala twakuwagalira dde ebijambiya twakuwagalira dde ebijambiya nga wogirayo omutwe bwoti mbukasindika bufeeka akawunti mbunze ndi wa Nuupu naye lwamusana mutuufu Gasiya ndi wa Nuupu naye lwamusana mutuufu oyo Gasiya awedde emirimu twala eri akatwe Museveni asse baganda baffe bafulanka sente za balita Nabukenya abatalina wadde omusango bali magombe akasajja ako ke kabatugumbudde ku oda zaako ng'otandika tuwoleza mbu si kyekizibu kaasaamirira nnyini lw'omushana kendeeza ku mwenge gw'onywa bw'oba oyagala kubuulira njiri ya Katonda kendeeza ku mwenge gw'onywa ebigambo bye eby'ekigwagwa byogerera eyo mu bafala banno naye abantu abategeevu tebajja kukwata bigambo byo nkuzzeemu ng'entegeerayo bweri kubanga omanyira buli muntu mu mwezi gumu bwe guti olumbye buli muntu mukulu beerako w'okoma si gwe asoose okwogera abantu bangi boogedde naye baliriddawa obulokole wabusangawo era ojja kubuleka mukulu wavaayo n'oyogera n'ogamba nti abalokole batwala obudde bungi nnyo nga basaba kansooke nkubuuze gwakola obudde bw'abalokole olokose emyaka emeka gwayinza okwogera ekigambo ng'ekyo toyina yadde afu y'obulokole gwe kennyini osiiba ku mwenge n'amayirungi n'enjaga we muva mu jiimu mulina bigurupu byammwe eyo nga munywa omwenge nga munywa enjaga ng'ovaayo ng'ozanyira ku bulamu bw'abaana b'abantu singa abantu babadde bamanyi tebaaliwuliriza na bigambo byo by'oyogera kubanga gwe omuntu omutamiivu sikugaanyi kunywa naye kibi nnyo okunywa n'otamiirukukira ku bantu njagala omanye ensonga eyo kibi nnyo okunywa ate omwenge n'oguleeta ku bantu gwe nywa mwenge gwo naye tojja mu bantu bategeevu kwogera beera eyo teri ajja kulumba wano wavaayo n'ogamba nti abantu balina kusaba obudde butini kansooke nkubuuze mukama waffe Yesu Kristo yayogera atya yagamba kigwanidde okusaba atirisiti essaawa nnamba n'okudda waggulu naye olw'okuba tosoma byawandiikibwa obeera mu kwogera bwogezi kukutunuzaamu ako katikitookoko mbu vidiyo zigende mbu ayogedde kino mukulu teri ajja kukuwaana obulokole wabusangawo era ojja kubuleka wavaayo n'oyogera n'ogamba nti bano abasumba balina TV ne radio tebabawa ssente kusasula misolo mukulu gwe tookole TV na radio bantu bamanye enjiri ya Kristo enjiri erina okugenda mu maaso enjiri egenda mu maaso na ssente njagala omanye ensonga eyo egyo emisolo okusasula TV ne radio bitwala ssente kati gwe bw'ovaayo obeera ofiiriza bano basumba obeera ofiiriza Katonda oba obeera ofiiriza abantu sooka osengejja ebigambo by'oyogera
gwe okwegamba wonywa bu black label bwo n'olowooza mbu ojja kujjozanyire ku bulamu bw'abantu awo weerimba woba ovumirira ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo ebiseera ebinene bikola ki mu kyaki yo ssebo tunnyonnyole bazadde be bwe baba bakuzimbira kyaki eyo ejjaamu abantu 10 kuba ntono tojja kuleeta kamanyiro olw'okuba bakuzimbira kyaki buulira enjiri ya kristo ogaziwe naye tolowooza nti we bakuzimbira kakyaki kyaggwa olyoka olumbe buli muntu mu mwezi gumu gwe waakajja ovumye buli muntu yenna mukulu beerako wookoma tuba tukulaba naye tukuleka bw'ojooga ensanafu totulamu ntuule abantu bangi basobola okukulumba naawe okose naawe ebintu bingi nnyo bibasobola okulumbirako naye bakuleka lwakuba nti balaba entegeera ye eri kumpi kyova olaba bakuleka kati nze nkubuulidde beerako wookoma ebyo ebigambo bye eby'ekisiru n'obugwagwa bibuulire eyo abo abantu babatula mu kyaki naye ffe tojja kuleeta ntegeerayo tukuleke mbaagala nnyo mbeere bulungi. Pastor Omushana bannaye ndi mukoowu bakukola nkooye naye ndabye vidiyo ya Pastor Omushana ng'ali awo agamba abantu mbu Museveni si kyekizibu kye Uganda bano abantu ba wansi kyekizibu kye Uganda. Njagala ombuulirayo ensi emu lwe bakwatira omuntu mu corruption scandal president n'amuzza n'amwongera mayinja eza Global Fund Jim Muhwezi bwe yazirya bwe yakomawo yamuwa full ministry. Bannabbanja bwe babbye amabaati bonna ba Jacob Obosi babakomezzaawo. Okiwulira? Teriiyo president mu nsi muno akwata mubbi n'amusembeza. Taliiyo. Tusookedde ku Museveni. Gwagamba nti Museveni si bwe buzibu bwe Uganda. Njagala ombuulireyo ensi yonna emu bweti abakwata amagye ne bagateeka mu bannayuganda ku makubo ne gatandika okuba abantu emiggo nga president awagira ekyo ne bava ku miggo ne batandika okushuutinga. Minisita Mulamba owa defense n'avaayo n'agamba shoot to kill n'asigaza obwa minisita bwe. Jimbuulira ensi eyo. Minisita yavaayo n'agamba mbu shoot to kill. President n'awagira ensonga eyo. Mbulirayo ensi yakikola. Bantu mmwe mulowoozesa bannayuganda nti nno teri yategeera mmwe mutegeera. Let me tell you something. Bannayuganda okuggyako obusiru bwe munaayiga abantu bano be muhayipinga nti ze nsolima ezitubeeramu oyo omusajja nze saamusiima oyo gayi nze saamusiima oyo yajja wano ng'atandika okweyogeza abantu asika abantu emitima mujjukira alien skin we yajjira n'atandika okusika abantu emitima n'abasika ekyavaamu kiki ng'akukuta n'akasajja. Owulira? Pastor Omushana naye azze ng'alaga nga ali ku sayidi bantu babanyigiriza nga naye ayogerako era nga bw'olaba otafiire bw'atandise okwogera ebintu ebinyigiriza abantu. Mwena mutandise okubuukira muliyiga ddi omuntu abaagala n'atabaagala, muliyiga ddi omuntu ali ku sayidi yammwe n'atali ku sayidi yammwe, muliyiga ddi omuntu omusasule n'atali musasule. Muliyiga ddi? Ebikolobero Museveni byakoze ne mutabani we. Mbulirayo president omu asobola obikola ku bantu be ne basigala nga bali basanyufu ku oyo president nga bakyamwagala. President ki yali abikoze abantu na mutabani we natta abantu n'asiba n'ateeka ku social media n'akola ebikolobero byonna nga bw'obiraba Muhoozi bw'abikola. Taata we n'amutunuulira butunuzi bannansi ne basanyuka busanyusi. Era ng'otubuulira nti Museveni si kyekizibu kya Uganda. Kakati sebo tukubuuza ekizibu kya Uganda kye kiki? Yefe abantu abatunudde obutunuzi. Mulowoozesa abantu nti muyina amagezi naye temulina magezi. Bupasita bwe Uganda bannange butama tebulina magezi.
Ovoti eri nogamba mu president Museveni si alina ekizibu. Mbe kizibu kiri eno wansi. Wansi ani alonda bwe baba bakulembeze ba wansi ani abalonda. Era bwe bakola ekikyamu lwaki tabajja mu ntebe. Lwaki ayongera n'akola nabo ng'akimanyi nti babbi. Ku bantu ababba amabaati Nandutu yali yekka. Lwaki yekka yali mu kkomera. Be yabba nabo amabaati nga bo bayinaayina. Is that the kind of leadership we want in Uganda? Really? Kati kyogamba nti nno Museveni ayinza okuvaawo ne tusigala nga amalwaliro gali bwe gatyo n'omukulembeze anaddako nga amalwaliro gali bwe gatyo ebiguudo byonna bifu bwe bityo abasirikale bakuba abantu engeri eyo amayumba g'abantu kyogamba nti era tugenda kuyana pulezidenti nga alinga oyo. Lwaki mulowoozesa abantu mbu nno Bannayuganda temuli ategeera temuli ayina magezi? Bannange mututamye. Abantu babanga abaterera mu line ne bagamba ne twegatte twegobeko abasajja bano. Twegatte abasajja batunze ebintu byaffe batubonyabonyeze kimala tubejjeko ng'ate owulira omuguya. Nga guveeri nga gugamba mbwate oyo si kyekizibu tugira tumuleka ku ddiru ki. Kiki kyakoledde eggwanga ekirungi? Manyi mugenda kunvuma naye talina kirungi kyakoze. Tewali kye tugenda mujjukirako okuggyeko ebibi ebyereere. Obuwanga obuli eruweero tugenda bujjukira. Abantu ab'eggulu be yakuba mu nkoni nabo tugenda bujjukira. Ab'ekasese be yakuba tugenda kubajjukira. Tugenda kujjukira amayumba gamenye n'abantu bakubye. Ne bizinesi zasudde wansi. Bye bintu bye tugenda omujjukirako. Mpayo ekirungi kimu ngambe nti munange Museveni yazimba eddwaliro ly'Erubowa ne liggwa liri luddawo. Kiki ennyo kyakoledde eggwanga kyogamba mbu si kyekizibu. Yumini ne bapresident abanaddako bagenda kubehaving nga ye. Era Bannayuganda bamutunulire basirike. Nze musajja gwe saakwagalirawo nze by the way. Omuntu yenna ajjiramu eyo jjiya. Bannayuganda mwegendeze buli muntu ajjiramu eyo jjiya era sympathy card aba anoonya following. Olumala ogifuna following nga alyoka abalaga side entufu kwagwa. Oyo omusajja wa Museveni n'erinnya oliwulira Lwomushana kati wali olowooza ki? Nze ate kasojja n'ezo zirayini ezo nga n'amannya go geego mba sikubayi. I can't buy you. Sisobola. Ebirowoozo byo sibigula. Ebigambo byo sibigula. Sibitwala. Mutubuzaabuliza ebbanga ddene bantu mmwe. Ne mulowooza ffenna tuli basiru. Si ffenna tuli basiru. We want our country back. We want our freedom. We want everybody to enjoy. Wetekikwewunyisa okuba nti Abanyarwanda bava ewaabwe nga bajja banoonya buddamu naye basinga obugagga mu Uganda. Kyogamba bonna baatereeza empewo zaabwe nti bali bulungi nnyo. Ffe Museveni tulemeddwa okutereeza empewo zaffe era Museveni tulemeddwa okumusanyusa asobole okutuwa naffe ku ssente tubeere bulungi. Abantu bali bubi, abantu balina ennaku, ate gwobawaanira oli mbu si kyekizibu. Ekizibu be bantu ba wansi. Abantu ba wansi bakole ki? What do you want them to do? Nze Pastor Lwomushana ebintu byammwe nedda. Banaye mutuleke. Bwe tuba tulina ennyiike yaffe mutulekere mu nnyiike yaffe. Tumanye nti at least twesabira tumanye nti Katonda ajja tujjako abantu bano gye bujja. Naye temutudivertinga bannange mutuleke kubanga temulina kye mutuyamba. You just need following from the people. Olumala ofuna following ng'obeefuulira. Kati naawe obeefuulidde. Bannayuganda muzuukuke. Such people are not the right people to follow. Era mubaggyeko follow zammwe. Anti nammwe mwesiriwaza.